Bitugendako mu Uganda Law Society munnange Attorney General Kiriwa Kiwanuka agambye nti Ssemakadde ayina kyayise dangerous obsession era bw'atyo ayanukuza maanyi nga Attorney General eri Ssemakadde oluvannyuma lwa Ssemakadde munnange okubeera nga abadde asinzidde okumumamula mu Uganda Law Society ate era n'okubeera nti nno yakulira ba attorney. Bino byonna munnange biringa firimu enjogerere anti munnange Attorney General owa Uganda bwayanukuza amaanyi ng'asinziira mu mateeka nga ayanukula Uganda Law Society President Isaac Ssemakadde nkugambye ku lukwe lwabadde aluse okubeera nga akwata Attorney General kennyini ku nkoona okussa ne Solicitor General okubajja mu Uganda Law Society Council okusinziira munnange ku report zetufuna. Attorney General yatuuse okubeera nga agamba nti Ssemakadde byakola tebiri mu mateeka era abiraba nga katemba, n'agamba nti tebirinaawo musingi mu Uganda's legal framework, tewaliiwo musingi gwe birina nti w'osinziira wa wano tewasinziira okubeera nga atuukiriza ekyo kyayagala kibe. Kakati bino byonna munnange byatandika Ssemakadde ayisiza executive order, ekiragiro okubeera nti Attorney General teyeetantala kubeera nti yeetaba mu kanso wamu n'okubeera nti tabalibwa taweebwa kitiibwa nga akulira ba attorney. Bw'atyo Attorney General mu kwanukula yategeezezza nti Ssemakadde wamu ne Uganda Law Society bano tebalina buyinza kubeera nga bakola okusalawo ng'okwo, era n'ajuliza section akawaayiro ak'omwenda mu Uganda Law Society Act akalambika obulungi ekifo oba ebifo bya Attorney General wamu ne Solicitor General mu Uganda Law Society nti bino byonna munnange biriwo mu mateeka era bisinziira mu mateeka so si kulondebwa bulondebwa. Ategeeza n'agamba nti President wa Uganda Law Society wamu ne Council tebalinaawo buyinza bwonna okubeera nti bakyusa amateeka. Kati Attorney General bw'atyo bwe yawandiise n'ayongerezako n'agamba nti okubeera President wa Uganda Law Society kino munnange tekiwa Ssemakadde buyinza kubeera nti ate akola amateeka ag'eggwanga oba Law Society. Attorney General era n'asambajja mu kuwakanya ebyogerebwa Ssemakadde ku nsonga ey'okubeera nti nno waliwo obutakwatagana kubanga ye Attorney General alina byayagala ye ng'omuntu, n'agamba nti ye akolera mu mateeka era ku ebyo era ebimwogerebwako nti ataddewo obukwakulizo bungi nnyo omuntu yenna okwakiseesinga oba okufuna amateeka aga Uganda, n'agamba nti essente zaateekebwawo nga digital access fees zino zigendereddwa mu kubeera nga ziyamba Uganda Law Reform Commission's resources. Attorney General era munnange bw'atyo n'ategeeza nga bw'agenda okubeera nga naye ayita mu mateeka okuwaaba yekyayita oba okwerwanako ku kyayita ekiteekeddwamu ssente okubeera ng'alumbaganibwa ngeyo ng'omuntu, obulumbaganyi okuva eri Ssemakadde. Bw'agamba nti byonna byonna byayogera oba byamuteekako
byonna tebirina makulu bw'obiwuliriza tolina kojjamu. Era n'agamba nti byagezaako kubeera nga akola kwegamba kwalibadde nga ogezaako ekintu ky'oyagala naye ng'ate kyabulabe nnyo, naddala eri ofiisi ye nga Attorney General. Jjukira nti Ssemakadde ye agamba nti Attorney General ono nga akozesa ekitiibwa kye nga Attorney General amaamidde ebintu bingi era nti ebintu abikwasaganya mu ngeri yakutuukiriza bigendererwa bye, nti ekifo ekyo kyalimu nga Attorney General Office ye agikozesa kukutula ddiiru na ku influencinga ebintu oba oliawo ebyandibadde bikwasaganyizibwa amateeka ageetengeredde Attorney General muganda wange byonna avuluga bivuluge, nti mu kulya enguzi teri amukwatira nsawo. Ekintu munnange ekireetedde okubeera nga kivumaganya legal system eya Uganda, abantu okubeera nga bagikubamu ebituli n'okubeera nga emisango oba emirimu tegitambula nga bwe girina kubeera nga gitambula olw'ebikolwa by'abantu ng'abo abalina ebigendererwa ebyabwe, nti emitima gyabava mu bifuba gyadda mu nsawo, bo bali ku kimu kwekolera kasente na kusaavinga ba masters abo be bakolera okubeera nga bonnange bayisaawo be balina okubeera nga bayisaawo. Naye nga Uganda Law Society Attorney General okubeera ku council e Uganda Law Society agamba nti ekyo yalibadde okusinziira ku ebyo ebimwogerwako asaana aveeyo adde ebbali ate era annyonnyole ne ku bintu ebirala bingi nnyo, kubanga ku ngalo ze ye alaba nti kujjudde obukyafu nga abo bonna balina okubeera nga bakwatibwa ku nkoona badde ebbali mu kisanja kye olwo ye akola emirimu gye oba Uganda Law Society esobole okubeera nga ekola emirimu nga tewali kyekubiira. Bino abamu bagamba nti Ssemakadde akozesa sipiidi nnene nnyo bwe bintu yali badde abikwata ngeri yakawolawola mu kubanga sipiidi bweyitirira ate omaliriza otomedde, nti kubanga obwannantagambwako wano mu ggwanga bwafuuka namujinga eyasensera eggwanga lino, kubanga gwe bweyogerako nkola ey'amateeka yeesa amateeka gateekawo ekintu, naye ate abo abalina okubeera nga bayambako okubeera nti bakwasisa amateeka bakola omulimu gwabwe oba ate era bayitira omwo bwe batyo ne babeera nga amateeka bagakozesa ku advantage yaabwe. Ekyo bwe kityo munnange bwe kiri, era Ssemakadde kyagezaako okubeera nga alwanako.